An elephant and a dog became pregnant. Yakatandise bw'ati olwaleero. 3 months Agamba nti Wambwa kw'ossa ne Wanjovu birth to bonna baafunwa embuto ku lunaku lwe lumu. the dog. Emyezi 3 nga gyakayita Wambwa n'azaala. Months on. 6 n'addamu n'azaala abaana abalala. N'omwenda era n'addamu n'azaala. On the Kati bw'atyo yeeyongerako. approach. Yatuuka ne yeebuuza ku Wanjovu ono. Were pregnant. Naye okakasa twafuna olubuto ku lunaku lwe lumu. Kubanga ekituufu nze sikutegeera. To a dozen. Nze nzadde abaana. They are now Baabano bakuze n'okkula. still Ne ggwe okyali lubuto. on. Kiki ekigenda mu maaso mukwano? There- Yamaani amunakuwalira. To understand. Yamugamba nina ekintu kye njagala Wambwa otegeere. But an elephant. Nti kye nsitudde si Wambwa wabula nsitudde njovu The ground yendi mu lubuto was it. werinnya wansi Stop and n'ensi ekiwulira ate era ne weetuuka mu bantu bayimirira ne bajjekkanya obulungi Mighty. n'obw'amaanyi kati nze kye nsitudde Loose. ky'amaanyi nnyo great and mighty Consistent. kale nno kye nkugamba kye kiriwo Don't be en- nti tonyiiga ng'abalala essaala zaabwe ziddibwamu Received your- tonakuwala ng'abalala bawa obujulizi linda omukisa gwo gujja Coming. saawa yonna gutuuka It's the- bwe weegambe bugambi nti olunaku lwange lulituuka era lujja ensi ejja kkulaba era ekwewunya to anyone else. gambi togeraageranya lugendo lwo na lw'abalala vuga nkolayo Congrats. tuli ku lubaluse wa tv subscribinga lubaluse wa tv mazima ku mazima.